kati muwulire kino Mr. Update mukimanyi nti ekimu ekibonyabonya Mr. Update Mpuuga kwali ne mama lususu bamuwa omusimbi abo bafuba nnyo basooka ne bamwesibako oluvannyuma nga bamutyambu nno emirimu gyagikolera nnyo ku social media mbu ye Mr. Update ajja balabisa mu parliament kyova olaba tebamwagala mu parliament buli sawa abeera ku kitanda ne bamuwa ssente ne bamukola ekintu Mr. Update Okubonabonakwe Mpuuga Akulimu byonna bye yali Mpuuga abimanyi nga batya social media Bible egamba mu kitabo kya Ngero sura 10 olunyiri lwa 24 oba 24:10 omutukuvu kye yeegomba kimuweebwa nti omubi kyatya kimujjira naye omutukuvu kye yeegomba kirimuweebwa batya social media ne bajjawo Mr. Update era ebyo abakulembeze betwesiga bwe batyo bwe beeyisa bw'obasanga mu bantu oyinza okulowooza nti bantu b'abantu oyinza okulowooza nti baganzi nnyo mu bannayuganda naye nga tosoose kwekennenya mitima gyabwe tosobola kutegeera kiki kituufu kye bali kikwewuunyisa nga ddala oli muzadde naawe oyina abaana ate nga naawe oyina bakadde bo abakuzaala bakwenyumiririzaamu nga bakulaba wooli naye gwe n'ofuna omutima okuggyawo omwana wa munno kubanga olina by'omweraliikirirako okubonabona kwa Ssegirinya n'okumutuusa ku mbeera egenda okumujjambula mu bwensi eno omukulu Mathias Mpuuga Nsamba n'abeera ng'akiwumyemu omutwe jjukira nti baamusiba okumala emyaka 2 mirambirira olwafa mu kkomera gye yamala emyaka 2 w'owulirira bino tafunanga ku mirembe yava mu kkomera yatuukira mu ddwaliro ekisanja kigenda kuggwako nga tasaavinzeeko ku bantu baabiikawo empa abaamulonda obbaweereza musajja wattu ali mu kubonaabona na bulwadde bamuwa obutwa ng'ali mu kkomera naye ng'ensonga emuweesa obutwa nti yali abakoze eki tewali ensonga y'amaanyi just kumweraliikirira nti oba oli awo ayinza okutulabisa naye nga tebannaba nakakasa nti ddala kituufu yakitandise yabalabisizza embeera gye bamuyisizaamu omusajja wattu ekyewuunyisiza buli muntu nti babasiba babiri naye lwaki ye Ssewanyana waakiri waali mulamu Ssegirinya kimbonyaabonya bambi kubeera nti yalinga wa bannayuganda updates ku ngeri ebintu gye bitambulamu mu ggwanga ate ne bategeera nti musajja wa Kyagulanyi nnyo ow'okukido atakyukakyuka ne basalawo omuwa omusimbi bwe baamuweera obutwa naye gye buli eno tewali amanyi oba Ssegirinya aliwona oba taliwona kuba abasimbye okumulabako wiiki eno balabye embeera gy'alimu nga musajja wattu ayongera kukenena kuggwaawo kyokka nga basawo bakoze ogwabwe bawulira nti batuuse bwe bakoma balemereddwa impeachment Speaker must go. Madam Speaker sa Samu kutesa nnono ye yabyogera nga bamusimbye ejjiribwa ku byagundi ku bya chogamu nagamba Madam Speaker sa I mean Madam Speaker sa ekigambo Mr. Update kyekibonyaabonya Ssegirinya ate byonna Mpuuga abimanyi waliwo omwana omwe yagambye mbadde nina ebintu byendaba ku social media n'ensanga omwana yaleese version yagambye bannange Kyagulanyi yatega akatabo k'emmese mbu naye akatabo kyekakola emmese omanyi bw'otega akatabo k'emmese n'okateeka eri emmese esookayo bweti ne bagikwata bwe Mpuuga nebeerawo ng'ejja bweti kati endala zonna zijja zidduka Sseggona ku katabo gundi ku katabo ani ku katabo Speaker ku katabo bonna bazze ku katabo buli omu ku katabo omwana yagambye bannange Kyagulanyi yatega akatabo k'emmese naye kyekakola emmese
buli walaje eyo siyo lentufu buli message wali banamwe kangenda mu kigambo kya mu politics gwenino olwaleero ani alabye Honorable Ssenyonyi press conference gyakoze olwaleero oba nfunye ku mikono gino kuba mpulira tigitambula bulungi ab'ebitiibwa abataka abakulu ab'ebika ab'obusolya mengo muwulira mutya nga tubawalabanya nga tubayinamu goolo 7-0 half time olwaleero Honorable Waisu agambye mmwe titunaba kutandika ebintu bingi kuba bikuŋŋaanyiziddwa ebbanga n'ebimu tetunaba kubireeta muwulira mutya nga muswala abasajja mmwe mu maaso gaffe abazzukulu bammwe naye nga mwekaza mbuuza bibuuzo wulira muyinza kutugamba kinga Mpuuga bwe yali leader of opposition office ya commissioner yasibwa nga teina makulu era ne batoka nti zake bw'aba taliiwo opposition tetufiirwa kubanga tuli mu bwangu we are removing a dictator kwegamba tetuddamu ebyo eri office eggalwe neggalwa n'agenda n'atula ku commission ne yegerekera byayagala nga commissioner ow'ekibiina kye taliiko Mpuuga n'atwala omusimbi kati n'ofuna opondo yamulumiriza yagambye alimba yazitwala kyokka ye yatugamba azirinze mu financial yeno nyenaalemwe gundi emulumiriza nti olimba wazitwala zonna tobanja ab'ebitiibwa muwulira mutya ng'ebimererezi by'ebituufu muwulira mutya nga mmwe emmere ensimbe mulwadde ekigenge naye ng'ebimererezi biri mu nnimiro byonna bitibwa butibi bw'ebiti byonna binyirira byasizza n'ettaka emimonde giri kuli ku bimererezi naye ng'obuwuka bulidde omusiri gwa lumonde wa Buganda omuteeketeeke gwe baakoola oyo twamuteekateeka obuwuka buli ku malagala ga lumonde mu Buganda wano naye muwulira mutya Mpuuga n'abeera leader of opposition eri office ne bagiggala business ne zigenda mu maaso ne bamujja ku kya leader of opposition ne bamuzza mu kuba commissioner ne batulaga nti twafiirwa dda eri office ennene ne bafiise ya leader of opposition Ssenyonyi agambye tebamuyitangako mu meeting yonna mu parliament Mpuuga z'abadde abeeramu ennyo ng'ateesa leero tetukyali represented commissioner yaliyo ateesa ki ne bamujja kuba leader of opposition n'asigaza byonna ono ye ne bamuyiyizayiyiza yawo ebimotokamotoka ebigundigundi abeerebeerewaawo bwatyo era nga bwatyo kati amakulu gali mu office ya commissioner yenkulu ene ya leader of opposition ani ajjukira ebintu bye nayogera nga bagenda nga bakamukyusa ne bagambye bwe bati ne bwe bati byonna Honorable Ssenyonyi abyogedde leero bamugaana n'okuteekamu abakozi ababe Saabibagamba byonna ddayo owulire Honorable Ssenyonyi report gy'atuwadde era wano ku ASP tetuli surprised kati tebamuyitangako mu meeting yonna talina business yonna gy'amanyi bwetambula mu parliament leader of opposition era Mpuuga yalina otukiikirira ku mpaka kati muwulira mutya ab'emmengo muwulira mutya ab'ebitiibwa nga ffe tuliko naye bannaye tugenda bakuba basajja mmwe tugenda bakuba n'ewamwe wabanyiwe ne mu lujjalo wakunyiwe
ate tugenda tandika obba kuba amagye amavundu bannayuganda genda mu owino ogula amagye amavundu gyegali eri abagasamiza eryo ejje eryevundu eryenzize bayinza oddikuguza omutwalo genda mu owino wali munda we batunda embugo genda mu owino munda gye batunda ebinu emisekuzo endege gyebiri waliyo amagi naye mwe bannange nze mbonyebonye n'ensi eno mbonyo mumanyi bw'oba ovuga bodaboda bannaye olaba ebintu mu nsi eno boda njagala kugenda mu owino naye njagala mu owino ogula ggiwe eriri tugenda mumperekereko mumwerekerako ejjezize bali kuguzaawo omutwalo oba osaaga omuntu nakukuba ekintu n'olyoka olengejja nakyo naawe newukakasa nga givundu basajja mmwe tugenda bakuba amagye amavundu mmwe simanyi gajuule kayiira kwegamba Ssenyonyi mu maaso ga palamenti ne Museveni Ssenyonyi pulasi zaake taimuzi zaake emirundi Ssenyonyi is equals to 0 but Mpuuga is equals to Mpuuga minus all of them fena ne bwe tufa ne tuggwawo bo ne basigaza Mpuuga atuteeseza ki okututeeseza atwesibako bwesibi muntu kakabukasi Mpuuga okutulipresentinga era ekyo kisaana kuba nga ndirooya nga nasoma okumanya nti waliwo Mpuuga we yeebase yafuseewo kabe kasinge yapamyewo Mpuuga jjemu empale Mpuuga obuswera obutambula Mpuuga wapamye mu mpale olimba waliwo ekintu ekiri Mpuuga walemedde lwaki alemerawo asitukewo Mpuuga ave waatudde lwaki tavaawo twabadde tugenda okulya yagaanye ogenda okunaaba mu ngalo mbuna alina fooko mu mpale ate amaze okulya era agaanye okunaaba gwe Mpuuga kiki kyotuwuliddeawo wooli wagaanye okunaaba ng'ogenda okulya ogaanye okunaaba ng'omaze okulya lwaki tosituka wootudde Mpuuga kati ab'ebitiibwa muwulira mutya neba ne katukukubira ab'ebitiibwa byonna tubitwale byonna basajja mmwe muli bafu nnyo muli babi kambabulire problemu ya Buganda problemu ya Buganda ebbanga lyonna naddala abakungu b'emmengo mwagala nnyo ebintu ebiri fake bulijjo temwagala abantu bababuulira mazima mwagala nnyo ebintu ebiri fake kubanga muyimiriddewo ku fake things most especially ebitiibwa omusajja Ben Kiwanuka yababuulira amazima n'abagamba mutomera mukole kino oba tenayambala ekkanzu n'abaleetera ekitiibwa ekiri feke mwena ne musanyuka mbuno oba tagenze n'agenda akiika emmengo embuga ne mumuwa n'erinnya Bwete n'akeera ku makya n'akwata emmundu n'abakuba n'abawogola emba nga muleseewo oli yali ababuulira amazima omuntu kasa mwe mwagala ebyo ekitiibwa ekitiibwa tamale mirundi ng'akyali n'amagezi ye yabyogeranga bino credibility ebanga virginity oba rape oba wakkiriza oba tewagenderedde oba mulalu yagitutte tedda ne bamunawolereza Mpuuga nti bambi bamukwata bukwasi rape yes virginity yagenze taliddayo kuba virgin taliddayo
Neba munayiwamu omusimbi. Ate muli mu mulembe omubi nti buli video yakoleddwa ku Mpuuga emyaka bwe giridde ejja kudda ne bwali bayina emyaka 10. Excuse me. Owulira mwagala nnyo ebitiibwa ebiri feke ne mulemererwa okusituka okutambula okugenda okunona obuyinza we buli. Kyova olaba buli bwe mutuuka okulya mukyalya nnyo obulenge. Mengo ne Buganda administration mukyalya nnyo obulenge. Ate mukyabonaabona nnyo kubanga olwo olukungukungu olwo omuntu kasitaba wa feke kitiibwa. Njagala mumbulire mwatufuga okuva abantu bonna politics okuva wa 93 owa CA nga wendi ndaba bwendi. Sempebwa ripoti njijjukira. Simanyi Katende sempebwa biki. Byonna mbijjukira bulungi nabeeranga ne muzeeyi mbijjukira ripoti eyo. Federo. Bili gumu federo. Bili mukaga federo. Bili 11 federo. Ogogo ne mutwetera ne Federal Alliance. Byakirawa. Ensonga semasonga. Buganda yeyongera gwa. Fake. Kayira najja. Nsose ku Beni Kiwanuka. Yababulira amazima n'abagamba mmwe ne mugenda ne mukola omukago ne UPC kubange bawadde feke bitiibwa nakwate mundu n'aba bam olubiri luna nalutu luna n'ettaka nalijjawo n'obwakabaka nawo obujjawo mengo bwe munaaba temusituse kugenda kwenonera bitiibwa buyinza we buli mukyabeera nnyo ne feke bitiibwa katubibambule mujja kuddamu amagezi. Kayira najja ne mulekawo Kayire yali ababuulira amazima ne mugende waka Museveni akaba wa feke bitiibwa ne kamala ne kagamba nze neewuunya. You know these African kings they used to wear skin leopards and what? And say, Emprogoma. They are not Emprogoma. Kayira mwamulekawo. Mengo. Kayira ne mumulekawo. Nkwanga ne mumulekawo. Mwagala feke bitiibwa. Mukyalya nnyo obulenge. Mukyalya nnyo morokoni. Kati ffe tetugenda bawerekera ku luno. Tetugenda kulya morokoni mulimba. Ku mulembe guno gwaffe tetugenda kulya morokoni ate tetugenda nammwe era mukimanye muli mwekka. Mengo yennyini etunza amataka g'abantu. Mengo yennyini emazeewo embuga z'abassekabaka ab'Emmengo. Buganda Land Board ey'Emmengo etunze embiri z'abassekabaka. Kati naye kati mukyatugamba ki? Gye mulaga mugende mwekka muno ne feke bitiibwa ffe katunona obuyinza nga ne Semakookiro bwakula. Semakookiro n'agenda okugundira bwati nga naffe ekintu twamala ddo kinyweza Buganda efune federo gye twetaaga anda. Omanyi oyo omwana nonno wabyafaayo bannaye Mukama nsaasire muyise omwana oyo omulangira wabyafaayo yali yakazaalibwa yaggazaawo bukedde. Nze gye nali nkola mmanyi kyasobola okukola oyo Semakookiro
kyasobola okukola nkimanyi. Ayi omulangira Semakookiro yitako Wakiso mu lubiri lwa Semakookiro olabe ekiriyo. Waliyo ebiwundo, waliyo ebisota, waliyo ensiko mu lubiri lwa Semakookiro. Gen ow'ekitiibwa omulangira Semakookiro bw'otuuka Wakiso mu tawuni kwata ku lw'ekasengejje. Totuuka eri waggulu nga wakakyama kaawo katono yambuka ojja kulaba Semakookiro oyambuke waggulu olabe olubiri lwa jjajjaawo. Anda mayiga ojja kakasa Abanyarwanda okyawa Abanyarwanda ng'okyali muto. Omulangira abeera omuto Kabaka Tubbi abeera omuto sisobya obuwangwa. Njagala okyawa Abanyarwanda. Omulangira Semakookiro nsaba okyawa Abanyarwanda taata. Bw'obanga ng'ojja tolekanga Omunyarwanda okuyingira mu ttaka n'envi emirembe. Ulira mwagala ebitiibwa ebitalina makulu ne mulekayo ekyamakulu. Kati ka Museveni kaaba stadinga kaba wa fake ne katwala original. Kaba wa fake ne katwala original. Bote yaba wa fake na twala original n'olwalero tukyabonaabona lwansobi za Mmengo. Tetugenda baganya kutwongerako ndala katugolole ziri wano tugenda bakuba ffeffe nnyini tutereeze Mmengo. Naye muwulira mutya nga tubasomesa obwenkanya n'obutali bwenkanya nga mmwe muli ku saidi y'obutali bwenkanya nga mutuulidde abaana bammwe n'abaana mulowooza abamwe be banaasomerako mu Amerika bokka. Amasomero mugase Buganda amasomero ga Buganda go galiwa ye go osobola osomesezaayo omwana. Mwina amalwaliro ekereziya amalwaliro g'ekereziya osobola okugendayo ne bakujjanjaba olw'okuba olina sapule. Kati mutunyumiza ekereziya. It's all about Uganda's future. Excuse me. Osobola okugenda mu ddwaliro lya ekereziya ne bakujjanjaba olw'okuba olina sapule ennene. Lwaki ffe bwe mutwetaaga tubeerawo, lwaki ffe bwe tubeetaaga temubeerawo? Katubakube. Mwakikola ku Bendikito Kiwanuka, mwakikola ku Kayiira n'Enkwanga, muze mukikola emirundi gyonna, mwakikoze ku His Excellency Kyagulanyi ne mugenda ne Museveni. Olw'okuba mwagala ebitiibwa bo teyabibawa. Museveni yabibawa. Kati mubitukaka ku Mpuuga ne Mayiga Abanyarwanda mutukaka tu respectinga Abanyarwanda tetugenda ku respectinga Munyarwanda mu linnya lya Mmengo. Tetugenda ku respectinga kanisa mu linnya ly'obusumba. Mwe mumala okweyita sitaani, mumala okweyita abasiyazi, ffe tujja tugwe munange pastor nga pastor muno yakuyisa omusiyazi. Temwina kye mutugamba. Tetugenda kuba respectinga ffe katuzimbe Uganda gye twagala okubeeramu n'abaana baffe. Kubanga mweyammwe gye mwazimba etulebye n'okubeeramu. Omanyi lwaki mwebaleka mbabuli Abanyarwanda bo bajja bazanya politics. Ssaabasajja Kabaka yajja n'akola enteekateeka n'agitwanjuya n'agamba bw'ati we bunaatuukira 2030 nga fistula ne scoceros nalubiri mu Uganda tebiriimu. Ne tutandika okudduka emisinde nga tukola ekyo. Abanyarwanda ne badduka ne bamuleetera ne bamukwasa project endala. Ne bajja ne bagamba 2030 sirimu tajja kuba mu Uganda ajja kuba aweddemu ne bakikwasa Ssaabasajja Kabaka. Njagala olaba Abanyarwanda
naye nga by all means 2030 Ssegirinya agenda kubeera mu 2030 ajja kuba tannaggwamu baagala kukesa kabaka ezo zonna nteekateeka zaabwe ziri mu kabano weewaawo kati tugenda okutuuka 2030 ekibozibozi kitandikaawo oba tamala emirundi alibaawo kasajja katwantiko kebasooka kali awo gundi kasaba kakasukira ebigumba bye banaabyemu engalo ko kawulira nga supu naye banenebaza mukama kuba saasoma banenebaza mukama kuba saasoma munnange batandike nti kabaka yatulimba yanatugamba mbulumbe Ssegirinya ajja kuba nkugambe bwe tutuuka 2030 bagenda kubaleetera statistics era Ssegirinya yeyongedde okuva ku baana ab'emyaka 7 abo okugenda okutuukira ddala wali ate Ssegirinya anyoose ose ofunda ne we twali mu 2024 Ssegirinya yali akendedde ne 2030 kisusse kuba ku bantu 8 boobeera nabo 16 balina Ssegirinya bokese kabaka weewaawo ekyo kiri mu kabano kiri wali bakitereka ne bamuwazi award era Ssaabasajja kabaka yawangudde engula ey'okulwanyisa Ssegirinya era bamuterese mu future eyo fayiro yaabwe eri wali mu kabano nakugambye buli weekend mbeera mu ofiisi yaabwe naye nga ku lukiiko lwa Buganda olukulu kuliko ow'ekitiibwa Kayitana akiikirira Abanyarwanda ku lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo ono Kayitana yakulira Abanyarwanda Task Force mu lukiiko lwa Buganda olukulu ali wali anyiga Kabaka mapeesa bw'ati bamunyiga epeesa 2030 ebitiibwa ebiri fake Buganda eri ku ntiko Buganda ku ntiko kubanga omanyi kabaka ye kitaffe ffenna ye kitaffe kasajja kwogera bw'olaba kwogera ogamba kalina amagezi bali ku kabaka bamunyiga amapeesa we bati bajja kujjawo olumu bwezyo olyoka olabe Bannayuganda temuddamu njagala kubaza bannayuganda mwebale nnyo mwebale ddala olwaleero ba RDC bakoze olukuŋŋaana be baagoba bagambye bwe bati bagambye bagala Museveni bagala sisinkana Museveni ebyenfuna bibalemeredde abantu babali bubi emirimu gye baakola egya pulezidenti mu bitundu gye babeera jibafuukidde omutawaana Museveni abawe ssente baliroketinge bagende mu bitundu gye batamanyiddwa bannayuganda nno mwazuukuka wano wetuli wano bannayuganda mwazuukuka bayiza we bannayuganda gyonna bakubidde omulanga nziramu okuba omulanga mutuyambe mutwanguyize ku kantu ke tulimu tukayitemu kubanga n'ekitugoba kituli bubi naffe kyetugoba tukiri bubi mutuyambe nnyo buli omu woyita wonna w'oba oyita tubeegayiridde nnyo tubeegayiridde mundeke siyogera ebingi mbeegayiridde mutuyambe mbeegayiridde mutuyambe oba oyina 10 oba oyina kakadde oba oyina lwataano oba oyina mmeka yita woyita bulijjo oziteeke woziteeka bulijjo nkwegayiridde ulira ba RDC bagambye embeera basoseeko abantu babali bubi bagala kuva mu bitundu bye balimu n'ebyenfuna bibalemeredde including Sakwa bannayuganda temujjaako kigere ate temwerabira omuntu atukoze obulungi naye temumusonyiwa ng'omuntu atukoze obubi Dawudi yamugamba abo abaana bo bakolanga bulungi balyanga ku mmeeza y'ennaku zonna ez'obulamu bwabwe basemberanga ku mmeeza yo naye tolekanga Museveni okugenda mu ttaka n'obunyuma bwonna nga bulamba mu bufumiti ebiti anti-disciplinary council yabadde enjira disciplinary committee mbunne entuuza mu committee pastor wayogedde bubi